okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe. Omulabi waffe owa 3ABN ate nga kya ssanyu okuba nti n'enkyene ey'olwaleero otwegasseeko mu puroguramu eno ensulo ey'enkya. Aliwo nno okugikutuusaako nze omukadde Muyigwa Sawulo Mubanda nga mpeereza ku kkanisa eri eya SDA Kampala Central Church. Weebale okusalawo okuwaayo akaseera kano eri Mukama. Nkwegayirira nno nti ate ne bw'oba olina mukwano gwo atagimanyiiko puroguramu eno, nkusaba obe nga omutegeezaako. Olunaku olwajjo twabadde n'omutwe ogw'okuyiga ogwabadde gugamba nti abatabaganya peacemakers, era Mukama yatukubiriza mu lesoni eyo nti mu butuufu ffe ng'Abakristaayo tugwanidde okuba nti ffe ababa nga twettanira okuleeta emirembe mu mbeera yonna gye twesangamu, tube nga tetuwagira kya mbeera kusajjuka, naye ate tube nga ate ffe tugizza mu nteeko nga tukola ekyo nno kye tusobola okukola. Olungi lwagaye nti abo balina omukisa abo batabaganya kuba baliyitibwa baana ba Katonda. Gwe nno bw'oba oyagala okuyitibwa omwana wa Katonda, Mukama atukubiriza okuba nti ffe ate tuba nga tuleeta emirembe. Tujja kukoola Mukama olw'okutuluŋŋamya mu kuyiga kuno okw'okumakya. Mukama ow'ekisa, weebale nate kuba nti tukyali balamu. Kaakano nno tusaba ate Omwoyo Mutukuvu ajje anuŋŋamye, akwate ku bwongo bwange, akwate ku kamwa kange, ebyenjogera bye nnaayogera bibe ebyo ebinaagulumisa erinnya lyo. Weebale Kitange kubanga owulidde okusaba kwange n'okwoyo ampuliriza. Ffenna tuteekebweteekebwe olw'obwakabaka obugenda okujja mu linnya ly'Omwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunaku luno olwaleero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti okwagala kwa Kristo. Okwagala kwa Kristo. Okwagala kwa Kristo bwe tukwogerako, of course tusooka okulowooza okwagala okwaffe abantu, naye nno okwagala kwa Kristo kwo kwa njawulo. Mu ngeri ki? Nti Kristo yatwagala nga tewaliiwo kye tugenda kulaga nti oba yatwagala ekisooka nga ffe tukyali boonoonyi, naye ate ne bwe tuba nga tumaze omukkiriza tufuuse mikwano gye, tewaliiwo kye tuyinza kugira nti tumuwadde nti ekyo kya kitalo nnyo, kitugwaniza okulokolebwa. Okwagala okwaffe eri bantu bannaffe, tutera okwagala abo be tugenda okubaako kye tubafunamu. Tutera okwagala abo be tumanyi nti oba mikwano gyaffe oba baaluganda lwaffe, naye Kristo ye yatwagala mu ngeri enjawulo nti twali nga tetugwanidde, naye n'atwagala. Olunyiri nno tugenda okusimbako essira luva mu bbaluwa eya Luka, mu Luka, ekitabo kya Luka essuula 23 olunyiriri olwa 46.
Awo Yesu n'ayogera n'eddoboozi ddene n'agamba nti, Kitange, nteeka omwoyo gwange mu mikono gyo. Bwe yamala okwogera ekyo n'awaayo obulamu. Ebigambo bino byonna bye twogerako tubisanga Kristo nga ali ku musaalaba. Omusaalaba tugenda gwogerako kiwanvu, naye omusaalaba kye kimu ku bintu by'oyogerako buli omu n'amanya okwagala Katonda kwe yayagala ensi. Eri mu Yokaana 3:16 olunyiriri olwo tulwetanira nnyo Abakristaayo nti awo Yesu Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'awaayo omwana we omu bw'atyo, buli amukkiriza aleme okubula naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Omusaalaba gutulaga nti Katonda yatwagala ekyenkanidde awo. Ffe abaana b'abantu ekisooka twettanira era tunoonya abaana bantu bwe bafumbirwa liba ssanyu lingi nnyo nga kapa eyo efunye omwana. Aye nno wano mu Africa bw'aba omwana wa bulenzi ng'abadde tafunikangamu kapa eyo ate ayongera n'okujaganya okw'amaanyi. Naye nno Katonda, Bayibuli etugamba nti Katonda yawaayo omwana we omu yekka, ate amuwaddeyo naye nga n'afiira ku musaalaba. Omusaalaba ogwali oguswaza ennyo. Waliwo omwami omu bamuyita Stephen Haskell yawandiika ebigambo bino nti eternity can never fathom the depth of love revealed in the cross of Calvary. Kyoba oli awo bino yes tugezaako kuteebereza buteebereza okwagala kwa Katonda naye tetuyinza kukitegeera kuggwaayo 100 ki omusaalaba oba Kristo okufiira ku musaalaba kye kyali kitegeeza. Yes, okwagala kwa Kristo gye tuli kwalagibwa ku musaalaba. Ne tulaba nti ku musaalaba okweyagaliza kwa Sitaani kwasisinkana okwagala kwa Kristo ku musaalaba. Jjukira nti ekireese omusaalaba sitoole eva eri mu ggulu, Sitaani ng'amaze okujeema, naye ekyamujeemesa kwali kweyagaliza. Nti entebe eyo Katonda gy'aliko, entebe eyo Kristo gy'aliko, nze sisobola gibeeramu. That selfishness eyavaamu okuba nti Sitaani yakasukibwa ku nsi kuno, n'ajja n'atuleetera ebizibu, n'akema omwana w'omuntu, era mu kugwa okwo plan eyaliwo ku ntandikwa y'ensi eno n'aba nga Kristo yalina okujja okutufiirira, okutuwa another chance, okuba nti yes newankubadde Sitaani yali atusudde, ate twali tulinayo omukisa omulala okubanga tulokolebwa. Kale nno ku musaalaba okwagala kwa Kristo okutasingika kwasisinkana n'okweyagaliza kwa Sitaani. Yes, era
abawandiisi bangi bagezezzaako okuwandiika ku kigambo kino ekyokwagala kwa Kristo ekyalagibwa ku musaalaba. Yes. Ebyafaayo bikulaga kiki okufa ku musaalaba kyekyali kitegeeza, oba omusaalaba gwali gutya mu biseera ebyo eby'Abaroma. Yes. Bagwise abawandiisi bagamba nti omusaalaba kyekimu kufa okwali nga tekulina buntu bulamu. Mu Luzungu bagamba barbaric, ogwali nga tekuliimu buntu bulamu ka buntu, nga gulimu effujjo lyonna lyewandirowoozezzaako, ettima n'obutaba na kisa, okufiira ku musaalaba. Kwokuba omuntu wa bulijjo Omuroma teyattibwanga ku musaalaba, naye Omuroma eyattibwanga ku musaalaba be bano ababbi bakondo, mpozi ate n'abagwira nga nabo basobola okubattira ku musaalaba. Kyova olaba nti kyali kya nnaku nnyo okuba nti omulokozi waffe Yesu yafiira ku musaalaba, n'ate ng'ekimuttirako byonoono byange naawe. Musaalaba guno tutegeezebwa nti era ebyafaayo bigamba nti wateekebwangako ku musaalaba ng'oli bute, nga tolina kagoye kakuliko, ng'oggyeko ekyo n'engeri y'okuwanikibwamu kwokka, nga bakuwaniseeyo na misumaali gye gikuyise mu bibatu ne mu bigere, nga bulumi bwereere. Gwe musaalaba n'ogwo gwe twogerako Yesu kwe yafiira. Jjukira twogera ku kwagala kwa Kristo eri ggwe nange, ekyamutuusa okufa okw'ekika ekyo. Tekikwewuunyisa kuba nti ne be bamuwanika nabo baali bamanyiddwa, kwegamba abantu abakozi eby'ebyambyone. Gwe musaalaba ogwo gwe twogerako. Twebaza Yesu nti yatufiirira mu ngeri ey'okufa okwali okw'ensonyi, okufa okw'obulumi. Abamu mwalabako ku firimu gye bayita the Passion of Christ. Firimu eno ng'egezaako okugirayokko ku kifaananyi obulumi n'okuswala n'embeera Yesu gye yayitamu nga bagenda okumuttira ku musaalaba. Naye ebyo byonna nga tubitegedde, tufunamu okumanya nti okwagala Yesu kwe yatwagala kwali kwa nsusso. Ate tulina era okujjukira nti Yesu egyo emisumaali gye bamukomereramu ku musaalaba si gye gyamulemezaayo, naye kyamulemezaayo kwe kuba nti yali olina okutuukiriza mission eyali emuleese ku nsi kuno, mission eyo ey'obulokozi. Singa Yesu yeekuba, twandibadde nga tetufunye bulokozi, naye ate yayina amaanyi okugamba nti egyo emisumaali gye baali bamukubyemu to give way, Yesu nakka wansi. Kuba omuntu eyazuukiza Laazaalo, omuntu eyasobola okugira abalema ne batambula,
abazibe b'amaaso ne balaba. Yali akisobola bulungi nnyo either kitaawe okulagira bamalayika ne bajja emisumaali ne bagijjamu n'ebiwundu ne babiwonya, naye Yesu yakigumira kuba yali ayagala okulokola gwe nange. Okwagala okwo toyinza kusanga walala wonna. Therefore omusaalaba guyina amaanyi ag'enjawulo. Kyetuva tukubirizibwa nti buli lunaku twandifunyeyo akaseera okulowooza ku ekyo Kristo kye yatukolera ku musaalaba, nti kijja kutuwa amaanyi ag'enjawulo era tutambule mu bulamu buno obw'ekikristaayo nga tulina amaanyi ago ag'enjawulo era tufune n'obuwanguzi. Enjogera y'ennaku zino waliwo abagira ne bagamba kati Makerere bagraduatinze, naye ojja kusanga ku graduation party nga grade 1 ayogera ng'agamba kale bannange njagala okwebaza gundi ambeereddewo nnyo mu kusoma kwange. Abalala bagamba nti oyo yansuulirawo omubiri. Kitegeeza nti omuntu kasita otuuka ogamba nti ambeereddewo yansuulirawo omubiri ng'enjogera bw'egamba, kiba kitegeeza era ffe abawulira tuba tumanyi nti oyina ebbanja ery'okusasula omuntu oyo. Omusasula otya? Mu ngeri yaffe mu mulamu bwaffe ng'Abakristaayo, Yesu yatusuulirawo omubiri, yatubeererawo, kuba singa yeetegula omusaalaba ogwo ebyaffe byandibadde bibi. Naye Yesu ng'amaze otukolera ekyo, kati we need to reciprocate that love. Ekyokusasula okubonaabona kwe tekitwetaagisa na ssente, tekitwetaagisa kuwaayo gold, naye kyatwetaaza kumuwa obulamu bwaffe. Ne tumwekwatako n'atuwa amaanyi agawangula Sitaani oyo eyamukomerera ku musaalaba. Era ku nkomerero ne tulyoka nno tufuna obuwanguzi. Waliwo oluusi lw'owulira ng'otendewereddwa, ng'ebikusika eno n'eri bikususse obungi. Tugende eri Kristo tumugambe, bino Sitaani byannumiriza, ebibi bino wabiwangula bwafa ku musaalaba eggologoosa. Mbyenenya. Buli kibi kye twenenya kiba kigenze courtesy of the cross, kiba kigattibwa ku ebyo Kristo bye yafiirira. N'ebyo bye twagala okwesigaliza, bye twagala obutawaayo eri ye, ebyo nate bye binaatutwaza mu kuzikirira. Naye nga kijja kuba kya nnaku nnyo okuba nti kye yatukolera kye kisinga obunene. Ffe ekyaffe ekyokukola eky'okwenenya ne tubiwaayo byonna ne tutambula naye kyangu nnyo. Tusaba nno era nsaba enkyene ey'olwaleero Mukama atuwa obuwanguzi. As we contemplate, nga tulowooza, nga tuyiga ku ekyo, first of all, humility ya Yesu, obwetoowaze bwe ku musaalaba, omwana wa Katonda ate Katonda yennyini, okukkiriza okuba ng'abaana b'abantu be bamukomererayo. Ne tuyigako ekirala, perseverance, okulemerako. Obulamu obw'ekikristaayo si bwangu
ng'era bwe yatulabula mu Yokaana 10:33 nti mu nsi mulimu ennaku naye mugume mpangudde ensi. Ennaku eno bwejja ereme kutulowoozesa nti ffe tusoose. Yes, ezitowa si kyangu naye kirungi nti yatulabula nti ensi gye mbalekamu si nnyangu. Kale bwejja ereme tujja ku mulamwa naye tube n'essuubi eryo, tube n'obukakafu nti nga bwe yawangula naffe bwe tulemerako ne tumuwa emikono gyaffe nti nkwataako, ajja kutuyisa mu nsi eno. Njagala okwongera okwebaza okuba naffe ku 3ABN era nsaba Mukama olw'obudde obwo bw'owaddeyo akumpeera omukisa. Naye okusinga byonna tusigale nga tuli bagumiikiriza nga tulindirira Kristo oyo okujja okututwala eka. Ate ekiseera ekyo tekiri wala, soon and very soon tujja kugenda eka. Katusabe. Oli mulungi nnyo Katonda Kitaffe ayinza byonna. Weebale Kitaffe nti ate otuwadde obubaka buno nate. Twebaza Yesu kuba nti yagumiikiriza omusaalaba ogwo ogwali ogw'ensonyi, ogwali ogw'obulumi, ne olw'ensonga eyo ne tuba nga tulina obuwanguzi. Kaakano Kitaffe tukuumire mu kukkiriza era tusobole ne mu lunaku olwaleero otuyiseemu mu bikemo byonna n'obutego bwa Sitaani bwonna. Yesu Kristo bw'anaalabika ku biro eby'eggulu, Kitaffe tulabike nga ffenna tuwangudde. Tweyanziza okuwulira okusaba kwaffe n'okwebaza kuba tubiyisiza mu linnya eddungi ery'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.